Okusokera bwe najja n'enkola information ne mbategeeza Kyabazinga nti ali safe era wali wonna kagobake. Tewali mukungu wa Kyabazinga bwa Kabaka wa Busoga yali avuddeyo yabawa information okujja konze nagibawa. Ne mbagamba ali safe. Ne mbagamba ne motoka mwagisanze buli kimu mwakisanze. Ekyo takiba mu video yasooka kubanga bali batandise Kyabazinga ali ne bagamba no. Kyabazinga ali safe era wali kagobake. Ne mbagamba duza ne motoka mwade mu tracking la mwagisanze nga wali ngale bisumuzo mu ebiri bulungi nnyo. Information nengi komyawo nensirika. Nenkomawo the weekend gwako. Nenkola information embagamba nti Kyabazinga yadduka mu ggwanga. Nemba w'ensonga lwaki Kyabazinga yadduka mu ggwanga. Abamu ne bajja ne banomba ne banvuma. Bakomrade njaludde basamu bali nnyo balire ddala. Nze sina na buzibu muntu anvuma. Olw'ensonga Abaganda tugamba nti eyeweeza omumbago bazikuba. Ebbanga libanvumidde singa nafadda naye buli anvuma nga information ekomawo kuba advance entuufu buli omu ng'asirika. Well, abasoga mwavuddeyo abali state funded nkiddamu. Abasoga abali state funded mwavuddeyo ne mulumba nze n'abantu abavuddeyo okwogerako. Naye nze ndi wano okubategeeza. Information gye nafulumya eri kurusho nnyo ate entuufu. Lwaki nagifulumya? Kankulage ekifaananyi kino. Waliwo bambuza lwaki oyogera ku Bwakabaka bwa Busoga oli Musoga. Busoga ndi mukoddomi kyekisooka. Ekyokubiri, Buganda, Busoga, Bunyoro, Toro ne Ankole Obwakabaka obutaano mu Uganda bwali bukolagana bulungi nnyo. Ompulya bulungi nnyo. Era Obwakabaka wa Buganda bwawanga Kabaka w'Obusoga w'Obunyoro bamuwa ettaka najja n'azimba ekisuuki mu Buganda. Era Abasoga bawasa Abaganda, Abaganda bawasa Abasoga. Abaganda bawasa Abatoro n'Abatoro bawasa Abatoro n'abaki? Abaganda. Abanyoro bawasa Abaganda, Abaganda bawasa Abanyoro. N'Abanyankole bawasa Abaganda, Abanyoro n'Abanyankole bawasa Abaganda. Ekyo kifaananyi kya myaka mikadde gwe yanvumye n'atannategeera. Ekyo kifaananyi kuliko Kabaka wa Buganda, owa Tooro, owa Bunyoro, n'Owankole, owa Busoga mu myaka etyasobola kufuna kifaananyi. Kye kinfuula asobola okwogera ku nsonga zonna. Lwaki? Ekisookera ddala temunnategeera nkola ya Museveni ey'okubba n'okusaanyaawo enkola z'Obwakabaka n'okuteeka abantu be mu Bwakabaka obw'enjawulo ng'ekigendera kye kyakutwala ttaka ly'abantu bonna basanga mu Bwakabaka obwo. Kitegeera bigenze okuvaayo nga bwe nabyogedde wiiki ewedde n'eno. Maama alitwala Rebecca Kadaga abagambye eki kati gwe yabadde anvuma osobola okujja n'onneetondera. No, sitera kwagala kunneetondera. Wabula njagala otegeere nti bwe mba nza okukola information njikola ku lwa unification oba unity y'Abannayuganda bonna. Sisobola kukulaba ng'oli Musoga nga wali mmanyi waliwo empologoma n'enkuleka eri ekulye nno nja kugamba muganda wange awo toyitawo. Sisobola kukulaba nga bagenda kuttula okuba nti oli Musoga n'enkuleka oba oli Munyoro oba oli Munyankole nno ngenda kukugamba kubanga kindi musaayi ogw'okubeera Munnayuganda. Ompulya bulungi nnyo. Ne nazire bagamba information asimu bagamba information ne mwasoose kunoonyerezaako lwaki twayogedde ebigambo bino. Maama alitwala Kadaga bwe yavudde na confirming information twabawadde mwazzeemu okwogera wano. Ekinnuma mulwawo nnyo okutegeera Abannayuganda. Naawe kennyini ali mu kuvuma afulumya information ojja ttuka ng'ettaka lyo balitutta alitwala yeeyita Musoga nga si Musoga. Mukimanyi nti Busoga ejjudde basoga mannya bangi nnyo naye nga baakabano. Mukimanyi nti Busoga baagiyingizaamu abasajja abava Anita Amongi n'ekigulupu kya NRM baayingiza abasajja baveeyo mu East eyo waggulu eyo mutali Busoga n'abayingizaamu kati bali mu Bwakabaka mu bamafia bali mu kutwala ttaka lyammwe. Mbadde mukimanyi. Kati gwanvuma nga nkuyamba okulwanya entalo zetulwanye mu Buganda n'okutaka exactly the situation which has happened in Uganda for Buganda for all years. The same situation which is happening in Busoga right now.
So if I come out to give you the information and you prepare to defend your kingdomship and your king, then you attack me. Chitegeza monange. Tomanyi, President yatugamba nti atamanyi abera muyizi mu muyigirize. Sisobola kunenya kunvuma ako no oli wa dembe. Wabula gye munakomekerezo ojja kukifuwa ng'okiza munda nga lumbu yatuddaga nti nabagamba oba tumuwulya mulekeeyo ekizi bagenda kutwala ettaka lya Busoga lyonna babadde nga balyagala buli katikkiro yenna ku sisitimu ya Museveni gye yeeterawo katikkiro wa Buganda tufuukidde ekyambika. Njagala kubuuza katikkiro wa Busoga muvaala omwidi bukalamu gwe Gwomusoga yakutte essimu n'onvuma eyavumye wira asimu ne bakomedi katikkiro wammwe muvaala omwidi bukalamu ebyafaayo bye obidi bukalamu omumanyi yaani waliwo katikkiro wa Busoga yonna bukyanga kibeerawo lwa media yali atunze ku ttaka lya Busoga wadde kijiiko. Lwaki katikkiro yajja ku mulembe gwa Museveni muvaala yakwatagana bamafiya ba NRM mu kutunda ettaka lya Busoga? Mugitambuze. Mugishiyalinge mwe mwalutingudde. Katikkiro wa Busoga mumwidi bukalamu mumanyi yani omanyi history we omanyi wajava. Nkubuuziza before muvawala waliwo katikkiro wa Busoga yenna yeetali mu kutunda ettaka n'okusanya Bwakabaka wa Busoga. Nekuga Kabaka yadduka nga amusaba ebyapa by'ettaka gavumenti yagala ditwala n'ojja n'omanyiira embwa zaaneti. Mukuvumanzi genda ovumaanita amongi ne Museveni basaanye Obwakyabazinga abaagala okutta n'okutwala amataka ga Busoga gonna. Nsooke nkuzannyire video nkuzannyire maloboozi. Kansoke nkuzannyire video. Wabula kungoli kangula kuiroboozi ng'omuzaire atayinda Busoga. Ng'obona nti ebiri kujja mu maaso mu Bwakyabazinga ne Busoga okutwaliza awalala tebiri kusanusa tibi wayenda okuba nga tutambula ng'Abasoga. Ensonga y'Obwakyabazinga twali bangiza nalimu Dr. Kazinga alimu Lake Bishop Fambusi alimu n'abantu abandi batonotono nga tulukusuubira nti bwetuza ekitibwa Obwakyabazinga ebugabula kiza tuyamba kaye kirina misaino nti kibwe kiri kasonga Obwakyabazinga bwaawo tuyinza kutulaga isomero lisinza Obwakyabazinga tuyinza kutulaga irwaliro lisinga Obwakyabazinga. So is there a problem around it? Eraga Abasinga. Ensonga eyindi entawula nabo iza amataka tunda bibira tunda Bwakyabazinga ebintu byonna naddala mulimu lwekibyaliko binatera okuwona ayenga esabbi byamusawuza abantu birikola bikajjakusobola ekyo kibenda kubakuba maze banga bakoba nga kibenda kutukuza aye ekiri kusinga okutabula n'okuba nti mpano Obwakyabazinga bwawambibwa era mutego ngambo olugye bugembe naye wakati mwobi omubuteeso Obwakyabazinga babuwambi abagwira bombi Obwakyabazinga n'abantu abangi abakisobola okutambuza ensonga y'Obwakyabazinga aserabika. Obwakyabazinga babuwambye abaddukanye Obwakyabazinga si Basoga. Ettaka lya Busoga balitunze ebibira byonna bitundiddwa naye nga ne ssente kyezikozemu teryakimanyi. Kati nazze nenkuwa information before Rebecca Kadaga nekugamba ekifaananyi kiri bwe kiti nze nnwanirira ggwanga lyonna sirwanirira Buganda nwanirira Uganda yonna. So bwe crossinga nezije Busoga kitegeeza eggwanga lyange mba ndyagala
bwengenda mbakala mojja siri mukala mojja gwanga lyange ndyagala bwengenda mu north baganda from north bonna mbagala bwengenda ebunyoro azulu nayo mbambaga ne banyankole kati mwe kizibu kyamwe mwe mulowooza nti ayina okwogera ku nsonga za busoga ayina kubeera musoga bwe twabanja Ssaabasajja Kabaka wano abatolo bakuba omulanga abanyankole bakuba omulanga abacholi bayogera abasoga mwayogera buli omu yayogera ku nsonga za Buganda mwatulyo nga tuga omuntu yenna nti abatali baganda bakimogera ku nsonga za Buganda mwe kyemutamanyi nti siteti yebakozesa nga ye yagala lwaki ensonga ze boogera zonna zeefaananyiza ne zibadde mu Buganda katuukira omugomoga nti mumanyi omuntu wa njagala omuwulire amannya amalala 2 mu busoga nga omusoga muyita Muvawala njagala omuwulire erinnya eddala mu busoga oli bamuyita Muvawala ng'ava busoga kitegeeza the guy came very far ayina history atamanyikiddwa yava wala nga bw'oli Baruga Hari he came from very far mwegendereze nnyo amanya Baruga Hari yava wala he doesn't have any history in Bunyoro Muvawala he came very far from nowhere temumumanyi ono Sano Gamulengejja wasanyako Charles Peter Mayiga tamanyikiddwa history we beba genda obuze Katikkiro wa Bunyoro aliyo the same thing bakola ebusoga bakola mu Buganda bakola ngojjo nyenda bagambe kintu kimu bwoba tomanyi ojja kulwawo kuntegeera naye ekinaagwa ku ggwe nga batutte ettaka lyo ng'alitutte tomutegedde nti musoga mannya tomutegedde nti Muteeso gwokimanyi nti eriyo Anita Amonga Abateeso yasimba mu Busoga nga kati baddukanya bizinesi za Busoga nga Bateeso gwokimanyi nti ekikyawanya Busoga essaawa zino Anita Amongi ne Museveni ne Muvawala